Alien Skin oyine ndowooza egamba nti Shoni wa postinga yakufunamu era kiyamba ye. Oyine ndowooza egamba nti wenkwogerako kiyamba. No way. Kati nze nkwetaaza ki? Sigenda kusaba. Sina kyo gye njagala onnyimbire. Nali nkufunyemu kati gwe okuleka okunfunamu. Mirundi emeka nze lwenjijja ku fango nimba ndeese ssente. Ng'oggyeko ssente nsanga awo bonna ba mudogo ng'enjala balumu bagenda sowoka ennimi. Bakusaba okuva kwayera akola mu toyi paka kwali ku gate. Ne bakuchekera n'engatto gy'oyambadde ne bagikusaba kasobera mu canvas ng'eyambala abakazi n'abalenzi. Bw'oba n'enkofira awo weesigala bamanyi n'okukwata mu nsawo. Byenjogera mwenna abagenze ku fango ne mubimanyi. Nese sente z'abantu emirundi nga tokola ng'odisappointinga abantu. N'okwata milioni z'abantu 10, n'okwata milioni z'abantu 2, n'okwata 3 n'otayimba n'otakola. Okubidde abaana b'abendi ku fangoni wakuba Jacobo ne mumukuba yenna omutwe gwonna n'azimba waliwo lwakwa temutegeera temwagala kwogamba Alien Skin lekera okuba abaana b'abantu mudogo lekera okuba abaana b'abantu mukubya abaana b'abantu mussa abaana b'abantu muliko emizimu egibakabirira emagombe abaana b'abendi tebalina mannyo